nagambye kyayongera okutuusaako abantu ab'enjawulo nga bwe batuuka ku mukolo guno. Tuli ku ssaza ebintu nga bwe bitambula era nga wenjogerera ndi ne kansala Namulindwa Annette gwenjagala atubuulire buti ebintu bwabiraba, yatuuse dda wano ku ssaza, kikyasuubira era kikyagamba bannamasaka. Nyabo nsanyusa okusinkana, nsaba obabuuzeeko abatulaba ate oluvannyuma otubuulire ekintu nga bwe kitambula. Bannamasaka babuuzaako, erinnya Namulindwa Annette, nvudde mu luka gw'e Ssenyange era nga yenze kansala alinze okulayira. Omukolo gubadde gukyatambula bulungi, Masaka yonna nsanyufu olwa pulezidenti waffe okujja e Masaka. Tulina essanyu lingi okulaba nti tugenda kubeera ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukolo gukyali mulungi ddala, tetulinawo omusirikale atutaataaganya, twesunga nti gugenda kuggwa bulungi. Yesebo. Abantu bakunze bulungi nnyo ab'omu luka gw'e Ssenyange okujja. Abantu b'omu luka gw'e Ssenyange n'abakunze bulungi era abasinga batuuse dda wano, abamu be bano abandi emabega n'abalala bali mu kkubo bajja. Sebo, Kiki osuubira okusinga? Nze ku lwange kyensuubira mu mukolo guno, twesunga message ya pulezidenti waffe Masaka, twesunga message ennungi, twesunga essanyu, twesunga obuwagizi obw'amaanyi okweyongera ku lunaku luno era twesunga obuwanguzi. Kale tweyanzayo kansala Namulindwa Annette ajja ekisanja ekyo 2026 2031 ku muluka gw'e Ssenyange. Tujja kubeera nga tumweyongeza ku Fiki Media abeere nga atubuulira ebigambo nga bwe binaaba.